Tuluwamu ne vicar general waffe Kayondo okuva mu diocese yaffe eya Lugazi. Olunaku lwa family tutunuulira amaka n'olaba taata maama n'omwana teri atayagala waka okujjako nga waka bamutulugunya naye amaka amalungi buli omu agaagala ne bwatambula bagaa nti east or west wangi nalindowooza abekangulumira temumanyi luzungu abekangulumira gamusukuba oluzungu east west home is the best and that's true awakayo wasinga but which home kyembadde nyo okusembyayo oluvannyuma kantandike nakyo kubanga ate nange munkoledde bulungi mbadde nja kusembyayo eri oluvannyuma n'ekiwandiiko kya paapa ekya Laudato Si ekitukubiriza okusimba emiti naye bekangulumira mwebale kusimba miti. Paapa agenda n'agamba nti ensi eno mwannyinaffe kubanga Katonda bwe yatonda ensi ate naffe n'atutonda awo nno ensi mwannyinaffe ffenna twatondebwa Katonda naye n'agamba mu bintu bye tusinza okutulugunya ku nsi y'ensi tutulugunyiza mwannyinaffe oyo ne tuyitawo. Paapa yagamba emiti gye tugitemye ekivuddemu mwannyinaffe oyo nsi ali mu kukaaba okuyitirivu akaze takyalina tuzzi n'olaba wano wali emiti wali green empewo eri wano eri fresh air olwebyo n'atukubiriza tusimbe emiti emiyembe ng'egyo simba bufenensi simba omuvakedo simba emisizi ennongo emiti gy'ekibira. Agamba nti emiti emituufu gyegyo egikkiriza ebirime ebirala wansi okumera ne singa osimba kalitunsi oba pine wansi ebirime tebajja kubikkiriza okumera. Egyo emiti tegiyamba butonde bwansi. Neŋŋamba eyo ensonga kandi soosowaze ngisookeko mwe temukola kirungi era bwe naddayo kati bwe ndibampa example ngenda kubaga bwemba mwagala okulaba
obukulu n'obulungi bw'emiti mugende wa Kangulumira. Kakati mwe Kangulumira mwenajjukirwangako ki wangi miti obukulu bwa Kangulumira buli mu miti parish Kangulumira. Oyinza okutuula eri ku ssaza n'ogamba nti abanga abakristu ab'egindi mugende Kangulumira ku by'obukristu mu nsonga eno. Kangulumira nsonga ki temugirina? Olwaleero mu masomo amalungi ge tuwulidde boogedde ku Laazaalo ne boogera ne ku musajja omugagga ali obulungi. Ekyafaayo ekyo tekitegeeza nti obugagga bubi. Kuba abantu bayinza okugamba nti kati abagagga bafudde. Nedda. Era n'essomo ebberere lyabadde ddungi nnyo ne ligamba nti obugagga bw'otabukozesa ku lw'obulungi bw'abalala owedde. Kyolina bw'otagikozesa ku lw'obulungi bw'abalala owedde. Ono omugagga obuzibu bwe yalina nti yeefaako yekka. Olabanga n'obukunkumu kata alya tewali kukunkumula mmere wansi. Laazaalo alinda ekunkumu naye nga tekalinawo takamuwa. Oyo omusajja yali yeefaako yekka, yeemanyi yekka. Era waliwo agenda n'agamba nti okeeranga ku nkya n'okwata endabirwamu ne weetunulamu n'otunula mu ndabirwamu. Ani gw'olaba mu ndabirwamu eyo? Wangi? Gwe wennyini. Bw'omala ng'otunula mu ndabirwamu genda mu ddirisa etunudde mu kkubo otunule mu kkubo. Ani gw'olengera? Era gwe weerengera? Teweerengera. N'agamba nti emirundi egisinga abantu tusinga kutunula mu ndabirwamu tetutunula mu ddirisa. Olaba mu ndabirwamu weetunulako wekka, weefaako wekka. Mu ddirisa eddirisa likuweereza wa mulala. Endabirwamu eno gye weetunuulidde eriko ebintu bingi nnyo. Obugagga bwe twogerako bwa mika bingi, si ssente zokka. Okwefaako, obutafa ku balala, obutafa ku Katonda. Omanyi nti omuntu agenda n'afuna ssente ne Katonda n'amwerabira n'agamba nti ate Katonda mwagaza ati nzirina. Ne wesanga eno faaza atandise misa n'oli naye aggulawo edduuka Kangulumira. Ate abagaggula bali wano bantunuulidde baga nti ssebo omukulu eyo nsonga giveeko. Abantu we baagala weewo amasanyu g'ensi nga naye bo bafuniramu awo bo bennyini si balala. Kambabuuze ab'e Kangulumira bane mukulike ennaku zino, mukulike nnyo mukulikire ddala. Mudde mundikale ssebu mukulike nnyo mukulikire ddala. Nyegenyege yali awo. Nali ngeri ng'ang'anta abantu bange ab'e Kangulumira gye beekola eyo wali basala busazi nga bali eri. Naye nno era ekyo kyekirala ekyo ekigera abantu abaagendayo bafaanagana n'omwana oli omusaasaanya prodigal son. Ensaba kitaawe empaayo byange n'agenda wali yagenda munyegenyege. Esente zonna n'azijja n'azitula n'asatula ne ziggwawo. Agenda okuvayo ng'akyoppa ziweddeyo. Tagenze ku investinga, agenze ku spending okulya. N'akyoppa eyo n'ayaddamu ku magezi n'addayo wa kitaawe. N'avamu oluva eyaddamu kubba. Kwefaako. Omuntu eyefaako yekyakaza nnyo. Abantu mubalaba agula emmotoka eringa ennyonyi.
n'olaba omuntu father ali wano ali mu ofisi naye n'awulira emmotoka ng'eri ku kkuba eyiriba eringa yampaka. Ate bwe twogera ku muntu omugagga oyinza okwesa oli obugagga bwe buli mu bakyala naye omugagga mu bakyala talina omu, talina babiri, talina basatu, bataano. Omukama n'akolanga ekijjulo wano n'akugita nze sijja kujjayo ebyo tebifuna. Omukama akugita eyakutonda akubeezaawo akulabirira gwe notandika okumuvaako okugenda mu bintu ebirala notajja wano waali. Obugagga temugagga muki mu bakyala, mugagga muki mu kuvuma eri abakazi nga yayombye, abakazi nga yayombye alinga teeku kyamaze takiddamu n'ayombera eddakiika 3. Obwo bwe bugagga bwe ne tebuleeta mirembe mubalala. Olinga ekitoni kye kyalina kya bubbi ne bwe bamutudde mwenna bwe mutimunyumya avaawo akubbye. Oyo naye ali awo obugagga bwe bwebwo, obugagga bwe nga buli mu bintu bijja. The riches are in the wrong things. Different types of riches. Awo nno buli omu yeetunuulire. Sooka weetunuulire mu ndabirwamu ogenze gundi owange Charles. Charles ono. Buli omu yeemanyi kati weetundamu olabe ky'oli. Nze kyesimanyi. N'abakamera bano. N'obakamera weetunuulire olabe wamma. Yekigaana okujja okusembera wa kamera. Obugagga bwobwo bukuganya okujja ewa Kristo okusembera. Abayimbi muyimba bulungi naye n'omutuuka kiki ekibaganye? Ag'embuwala okutukwange kuwulira egindi wala banne egindi wala netiri mwagala ate Kristo yasinga okutwagala. Awo nno twegendereze nnyo ebintu bye tulina buli omu. Twegendereze nnyo essente. Essente si kizibu naye engeri gye tuzikozesaamu. Abantu bangi nnyo abagagga abagenda okuyingira eggulu, ate abantu bangi nnyo abaavu abatagenda kuyingira ggulu. N'olaba nti omuntu mugagga naye nga mu nkola ye mwavu mu mutima, ebintu abikwata n'awaayo. N'olaba oli mwavu naye n'akatono kalina tasobola kagabirako munne. Teri muntu mwavu atasobola kuyamba ku mulala, ate teri mugagga atasobola kuyambibwa. Tosobola kandi nze ni mwavu nnyo sobola kuyamba ku mulala. Nedda. We must be charitable all the time with the little we have. Bw'ate Yesu yalina ki? Ne Yesu yawaayo obulamu bwe, yawaayo ekisingira ddala. He gave up his life for our good, not because we deserved it, but because he loved us. Ffe twali bwonoonyi. Omuntu kwasobola okufiirira y'omukwano gwo, naye ffe tetwali mikwano gye, ate ffe twamukuba enninga mu mikono kuba ekibooko n'agaba sonyiwe tebamanyi kye bakola. Yesu atuwa olupimo olulungi ennyo. Awo nno batusaba olunaku olwaleero mu ssomo eryokubiri mutambule mu bulamu obulungi, obulamu obw'amasakaramentu, tukwate ebiragiro bya Katonda tusobole okuyingira eggulu. Omwaka guno tukuze ekijaguzo eky'emyaka 25 eky'essaza lyaffe ery'e Lugazi, era kyenvudde ennyambala ekyambalo kino. Ekyambalo kino kyetwayambala nga tukuza. N'agamba nti abange butambule, ne ŋŋamba nti tutambuze buvumu, batambule na buvumu.
kati wonna kutambuza buvumu. Bw'oba osoma ng'oli mu class soma na buvumu. Mwabayizi muli kutakumekaye senior 3 soma na buvumu. Bw'oba omuzadde abaana bagunjule na buvumu. Bw'obaani omulala ani gwe tuba twogerako omusuubuzi suubuza buvumu naye tobba. Ojoga nti yatugambye tusuubuze buvumu, tobba. Beera mwenkanya mu byonna. Bw'oba oseka seka na buvumu. Ebyokunyiiga asijjaga nti nyiiga na buvumu. Ebirungi bye tukola n'obuvumu. Whatever is good, we must do it with determination. Olw'amaanyi ge tufunidde Mukama wano gezaako okulaba nti ojja kwalutaliyo Mukama. Naye bw'oba tusobodde waakiri ekigambo kya Katonda kifune kirye kikubukale osobole okufuna amaanyi. Bwe tugenda okuwa abakonfirmasiyo, abaana ba konfirmasiyo muyimirireeko. Mwebakubireko munda eyo ennanga si ngalo nabyo kutubakubireko munda tubakubireko munda. Mwe mumpulirize mugenda kufuna ki? Mwogere nnyo. Konfirmasiyo kye ki? Bw'omala okufuna konfirmasiyo ofuuka mu ki? Kristo mu ki? Kati oli mu Kristo mu ki? Ogenda bw'ofuna konfirmasiyo ofuuka mu Kristo omutuukirivu. Kati oli mu Kristo mu ki? Omwonoonyi. Mwoyo gw'ogenda okufuna kati agenda kukuyamba okusobola okuvamu ebigambo ebyo. Musigale nga muli ba Kristo abanywevu be tweyagaliramu. Mube baana balungi ab'empisa nga mumanya nti mwate mufunye konfirmasiyo mu mwaka Lugazi, ssaza ly'e Lugazi lwe lyajaguza emyaka 25. Muwulidde? Awo nno muli baana ba kijaguzo. Baana baaki? Mwekubireko mu ngalo. Bw'obeera omwana ow'ekijaguzo tobba. Tokola ki? Mulekeddaawo okubba. Omadde mubba. Baana mwewuliridde kubabbi baffe. Mwe abagenda okufuna konfirmasiyo, mwoyo omutuukirivu gwe mugenda okufuna ajja kubassaako akabonero. Muli mulabike nga mufaananira ddala Kristo, muli bitundu by'Eklezia ebijjuvu ddala. Mwabatizibwa dda, ate mugenda okufuna amaanyi ga mwoyo omutuukirivu. Mulambibwe n'akabonero k'omusaalaba mu kyenyi. Awo nno muteeka okukakasa eri ensi yonna nti Yesu yava n'azuukira. Nga balaba engeri gye muyisaamu, muli kawoowo ka Kristo. Yenna nnyini mubiri gw'ekitalo gwe tuyita Eklezia. Mubeere nno bitundu ebiramu eby'Eklezia nga mwoyo yagenda abatwala. Mufe alina okuweereza abantu bonna nga Kristo atajja kuweerezebwa wabula okuweereza. Kale nno kati nga temunnafuna konfirmasiyo, muddeemu endagaano zammwe. Sitaani omwegaanye n'ebikolwa byonna obyeganye n'emitego gye gyonna ogyeganye. Nja kusaba ffenna tuyimirire nga bwe lulwa Sande tuddemu okuwera mu nzikiriza eno. Okkiriza Katonda Paati omuyinza wa buli kantu omutonzi w'eggulu n'ensi. Okkiriza ne Yesu Kristo omwana omu yekka Mukama waffe, Mariya omubeerero gw'azaala yabonaabona n'aziikibwa n'azuukira mu bafu, atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda Paati omukkiriza. Okkiriza ne Mwoyo Omutuukirivu Omukama w'obulamu, bano gwe bagenda okufuna mu sakramenti ya konfirmasiyo ng'abatume lwe bamufuna ku lulwa Pentekooti mu ngeri eyewunyisa, omukkiriza. Okkiriza n'Eklezia omutukuvu Katolika okussa ekimu kw'abatuukirivu, ekisonyiwa eky'ebibi, okutuukira okw'emibiri n'obulamu obutaggwaawo, obikkiriza. Ebyo bikkiriza, okwekkiriza kw'Eklezia atwala mwe twesimira mu Kristo Mukama waffe. Abaana bagenda okufuna konfirmasiyo mukutamye ku mitwe, tubasabire. Mwoyo mutuufu w'amagezi n'ow'okutegeera, mwoyo w'okuwulirwa n'ow'amaanyi, mwoyo w'okumanya n'obujjumbizi bw'eddiini, bajjuze mwoyo w'okutya Omukama,
bitukusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe.